tukakatiriza nti wabaawo omuntu yateeseza ne Museveni yakikoze ku lulwe si ku lwaffe. Era Museveni oba wamuguze waguze empewo. Nayogerako ne leader of opposition Honorable Mpuuga kubanga yakulira ttiimu yaffe ey'omu parliament. Era ne mbimubuuzako bino benze nsoma mawulire ebyokugeraganya ne Museveni n'abyesamba Ajja. Era nga baze abyesamba Ajja mu lwatu ku radio ne ku TV. Yabaze ekisamba bigambo bye ndi paka ng'omuntu alese evidence ng'alese obukakafu obulaga nti wabaddewo okwogerezaganya n'omuntu yenna okuva mu ttiimu yaffe tujja kusigala nga tumutwalanga pokopoko owa Museveni. Bannange mbasaba tuleme kukkiriza Museveni kutusigamu nsigo za kwawukana, okutusigamu nsigo za buteesigangana. Tubeere nga buli omu bw'apima munne tamutegeera bulungi. Ekyo tetulina kikkiriza kuba bwatu bazaakola mu bibiina ebyenjawulo era bwatu bayagala okukola muffe. Naye ekiseera kye kimu ate wano mumpulize bulungi. Ekiseera kye kimu njagala mutunule enkaliriza n'erise Joji. Mutunule enkaliriza kubanga ne muffe kennyini mukimanyi nti temubulamu nsolima. So tubeere nga tunula nkaliriza era ekibuzo ekiriwo nti bwe tuba twekengedde omuntu tudiringa nakyo tutya. Mwekengedde naye siina bukakafu. Museveni nkibagambyeko nti agenda maaso n'okukozesa ekooti n'ebitongole byonna okunyigiriza bannayuganda asobole okubafufugaza, asobole okubakozesa kyayagala. Kubanga amazima amatuufu gali nti bw'wabanga oli yazza omusango nga waliwo ekkooti waliwo n'abalamuzi, ono nazza omusango gwa Namugomola gwakutta abantu, lwaki ate ayina kuteesa na Museveni okuteebwa? Kati ekkooti zaaki n'abalamuzi baaki? Guno omusango capital offense, abantu 28 abattibwa. Ongamba otya nti ate omuntu gw'ogamba nti yeyabase kati ajje ateese naawe omute? Nawuliriza Nobert Mao gwe muyita minisita w'amateeka ng'agamba yabadde akolera wansi w'emmeeza mabega wa kateni okulaba nga bateebwa. Mwami Nobert Mao oswadde nnyo kubanga wakakasizza nti kaakati bino si bya kooti wabula bya bufuzi. Wakakasizza nti bino si bya mateeka wabula bya kunyigiriza. Lwaki oteesa n'omuntu ng'ogambye nti yatta abantu kati ab'e Masaka be battako abantu 28 b'ogenda bakola otya? To negotiate with somebody that you claim has committed a capital offense of 28 murders. What is going to happen to the 28 victims of murder in Masaka? Who killed them and why? Ani yatta abantu e Masaka era lwaki? Njagala mujjukire nabagambako nti Museveni buli bwe bava mu kulonda ekitundu ekitamulonze bafuna obuzibu babatemula ebijambiya. Si gwe gwasooka batta abantu Entebbe, batta abantu e Masaka. Si gwe gusose nga batema abantu e Masaka. Ani yali abatta nga Ssegirinya yali tannafuuka na kansala? N'olwekyo basebo ne bannyabo ebyo ebibuuzo birina okubeerawo. Kyansonyi nti ne muffe tulinamu abakulembeze abalondebwa ku lwa NUP naye nga bakyogera mu lwatu nti tugenze tuteese ne nakyemalira ku nsonga ezikwatagana n'eddembe lyaffe. Engeri gye babadde bakyogera mu lwatu njagala nange baanukula mu lwatu nti tekigenda kubaawo kikafuuwe ffe okuteesaganya ne Museveni ku ddembe lyaffe. Gwe bwe bayagala kuteesaganya na Museveni oli wa ddembe naye kimanye nti byogera ku lwo tebikiikirira ffe. Eddembe lyaffe lyatuweebwa Katonda ne likakasibwa ssemateeka. Bwe mba nnyina omusango ntwala mu kkooti mpoze, bwe mba siina musango nzijjakolo. Olunaku lwa leero lwaki tukuŋŋaanye olw'ensonga nti nno
waliwo ababadde balowooza nti nno ekibiina kyaffe oba aba National Unity Platform tuli mu kwawukana wabula twagala okutegeeza bannayuganda n'abo bannakigwanyizi nti obwo obukodyo bwonna bwa mwami Museveni. Mwami Museveni azze ebbanga lyonna ng'akozesa divide and rule, baawule yawule omale obafuge. Ffenno nno ewaffe mu National Unity Platform tekigenda kukola ki, tekigenda kukola. So olunaku lwaleero tukuŋŋaanye ne bammembaazi bannaffe ffenna ne tusobola okulaba nga tugumya bannayuganda bonna gye bali nti tukyali ku kkubo lyerimu ery'okununula eggwanga lino. Wawulira ekibiina nti National Unity Platform, ekibiina kino tekyatumibwa butumbizi linnya eryo kuva gye livudde. Erinnya kirimu ekigambo unity, that means National Unity Platform. Tulina kubeera nga tubeera wamu okulaba nga tuwangula obuyinza. Ebyo byonna ebibaddewo wabeerawo obutakkaanya mu pate, naye President amaze okubeera nga atuwa okutusibira entanda esembayo. Tulina kubeera nga tukoleraganira wamu ffenna abakulembeze n'abantu abateesimbawo, era tubewo obweyamu mwenna bannayuganda nti NUP ng'erinnya weeriggwayo nti National Unity Platform tuli wamu, era tugenda kulaba nga tutambula okulaba nga tuggusa ensonga yaffe semasonga ey'okujja nakyemalira mu ntebe.